mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256. Olwaleero nno bawala bange oba batabani bange mwenna abeekuumirako, nzize nga njagala kwogera ku musino. Nakolako ka vidiyo ku musino guno naye mpulidde nga kinkakatako okuddamu okubabuulira engeri gye tulina okukozesaamu omusino oba omugaso gw'omusino, kuba nina omuntu eyambuuziza nti Senga, omusino omuntu alina omusino omunene, oli yaze nagamba nti Senga njagala kugeza omusino gwange, naye omusino guyamba ki? Kubanga omwami wange oba omwagalwa wange yaŋŋambye omusino gwange mutini. Ekisooka kye ngenda okubagamba kiri bwe kiti: omusino omunene, yes, oba n'enkizo oba ofuna obuwoomi obusinga kunze alina omusino omutini. Gw'alina omusino omutini teweenyooma oba tobeerawo n'ogamba nti omusino gwange mutini. Ate n'abaami baffe waliwo ebintu ebimu bye musaba nammwe ne mukisussa. Kati onsaba omusino? Bannange, nze nina ebintu kambabuulire bye saagala kuzannyirako. Omusino ogwo tusobola kale okugezaamuko naye nga togutaddeeko ddagala. Nze simanyi nti waliyo eddagala, sijja kubalimba kuba nabagamba ebintu bino tuyiga biyige, njiga kyenjize nenzija n'ekigabana nammwe. Gwe wenna ng'omanyi nti waliyo eddagala nga wali olikozesezzaako nga terina side effects. Kuba nze nina ekintu kye saagala kuteeka ku muntu oba kugamba muntu kukozesa nti ndimu kali nti singa ekintu kino tekigira bwe kiti nga bwe mba nkisuubira, singa ekintu kino kivaamu obubi, kale akyogerako si yakireeta. Kati ogenda otya omusawo ntya nti nabadde nkola bwenti ne bwenti. Oba oyagala okugeza ku musino gwo, ogusika nga bwe tusika enfuli. Sibagambye nti oli agenda kuŋŋamba nti nnyima, kituufu oyima kuba guli so sensitive, naye okwata eno waggulu n'obeera ng'okasika mpola mpola bw'oti, okasika mpola mpola. Bw'oba omwami wo mugi wa bbakuli ng'asobola okkanuuna, ekyo nakyo kiguggyayo, kigwongezaako ku sayizi era kiguggyayo eri munda mpola mpola. Buli bw'akanuunako kavaayo oba keeyongera okuwanvuwa n'okubeera nga kavaayo bulungi. Naye simanyiiyo ddagala lisobola kuyamba ku musino oba kugeza musino. Nze sigumanyi, nze mmanyi nti osobola ossisa engalo zo. Ffenna tukimanyi nti newaluba lugalo nga lumpi ng'olusiko olaba bagamba newakuba nti kwegolola n'okera ku makya, bano abantu abaagala okuwanvuwa n'okola exercise, munnaye weeyongerako ebinywa biwanvuwa. Omusino gukolebwa misuwa naye era nagwo mmanyi nti woba ogusise guwanvuwa nga bw'olaba enfuli. Tetuzisika ne ziwanvuwa, bwe zityo bwe ziba? Nedda. So omusino gwaffe ogwo tugusikako ne gusobola okuvaayo. Katudde ku ky'omusino. Abaami baffe mbadde mbasaba nti omukyala bw'oba omuzina, ekintu kino nkyogera nnyo naye mpulidde nga njagala nkoleyo vidiyo at least nga ebeesinga ku kyo kyokka oba ng'ekwatagana ku ekyo kyokka, nti omukyala bw'oba omuzina muweeweete ku musino. Muzine nga bw'omuweeweeta ku musino abeere ng'ajja kunyumirwa. Munnange abakyala banyumirwa nnyo ebintu bino. Banyumirwa nnyo okubanga bw'omuzina bw'omuweeweeta ku musino, bw'omuzina bw'omuweeweeta ku musino. Ate omusino nabagamba bw'oba oguweeweeta, toguweeweeta na ngalo nkalu. Emmana ye weba teriimu mazzi, waakiri gezaako okulaba nti osonseka olugalo lwo munda n'obeera nga okwatako ekigalo kyo kino ekisajja n'obeera ng'oguweeweetako. Ate toguweeweeta nnyo nnyo na lugalo kubanga kikoza omusino. Naye singa oba osobola okuguweeweetako bw'omuzina, bw'osikayo omukirago, bw'ojja bw'oweeweetako, si mu ngeri ya kkuba kacyabali, mu ngeri y'okuweeweeta omusino ng'oguweeweesa mu kirago, nga si kumukuba kacyabali, kubanga era kye kimu nti omuntu oba omukuba kacyabali okuba kuno ku musino mpola mpola ne mu matama. Naye mbagambye nti tokuba kacyabali wabula guyiseeko bw'oti 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 ku musino kwennyini nnyini. Bw'aba alina omusino oguli munda omukyala, abamu muŋŋamba nti omukyala wange Senga omusino gwe guli munda. Bw'aba alina omusino nga guli munda, okwata ekigundi ekinyama kino ekibeerako ku musino n'okisika waggulu n'owenjulako ne kasobola okuba nga kavaayo bulungi, oba olaba ka tiipu munda eri. Kati awo woba oyisa mpola mpola omukira gwaffe. Kaakati mbagambye mwe abaagala okugeza ku musino,
weeyigiriza okufuna akadde osobola okugamba nti buli lunaku nja kugusikako emirundi 2 nga ngenda kwebaka oba tolinza kugusika ku makya ng'ogenda naye olinza ogamba buli we nnaagenda okunaaba nja kusika ku musino gwange mpola mpola mu kiyiga eyo bwe mba ngenda okwebaka nja kugusikako mpola mpola okyeteekako nti nja kugusikiranga eddakiika 2 oba eddakiika 1 buli lunaku ojja kulabawo enjawulo nga tokozesezza ddagala nga ebyo babagamba nti lino eddagala ligezza omusino nga tokozesezza ssente ng'okozesezza asita obeera ng'oli mumalirivu ng'ate omanyi nti olina obugumiikiriza kuba buli kintu kyetaagamu obugumiikiriza. Toŋŋamba nti oyagala kuweza lugalo lwa nfuli n'oŋŋamba nti ogenda ddusika leero luwere nedda mukwano luwera mpola mpola ate ku musino kirinza okutwalira akabanga akawerako kubanga guli musino ogenda gusika ate togusika nnyo gukutula okwata eno waggulu bwoti n'okawulira nti okutte n'osika n'okawulira nti okutte n'osika n'okawulira nti okutte n'osika oba buli bw'oba osika enfuli mu abasika enfuli osikako ne ku musino kuba ebiseera ebisinga ate bw'osika nnyo enfuli zigubika w'oba ng'omusino gwo si gwe guno omunene ng'olina omusino omutini. Vidiyo eno ngigesse eri 2 in 1 naye nga kintu kyonna kyogera ku musino tuli kwogera ku njagala kugamba mbadde nyalayisawo meseji y'abaami okubeera nti musuulirira omusino nga muli mu kwezina munnange mwerabira nti nagwo gwa mugaso mwe mwanguwa nnyo mupakuka nnyo mwanguwa muyina amaddu abaami baffe muyina amaddu bannaye muyina amaddu kugamba muno n'omuwewetako olujja gwa kasolo webbu munda akawulira nabuulizi nti katuuse ng'olinga agamba nti agenda kudduka waba omuntu asazeewo n'agamba akuwadde aba akuwadde gwe atali ku malaaya nti wasasulidde essaawa oba ddakiika era obukoosi aba akuwadde era ng'agenda gikuwa ogizine nga bw'oyagala so twala obudde bwe mmana mugiwe obudde ate mugiwe ekitiibwa togirya ng'ali ebibbe girye ng'ali eyiyo togirya ng'ali ku ssaawa nti bambalidde obudde olyako mpola mpola kasavu kanyama n'olyoka owoomerwa ate n'ogozina n'akuwoomerwa era n'akutenda obukugu so bw'oba ng'ozina mukyalawo oba ng'ozina girlfriend wo oba ng'ozina omwagalwa wo yenna kubanga abantu abamu mwezina nga temuli ba girlfriend temuli ba like mukyala na mwami nga muli awo namwe bye mulimu temubitegeera naye whatever it is kasita mbeera nga mugenda kunyumirwa ekintu kye tuyita okwezina omusino guwa akadde omusino gukonerereko omusino guweeweeteko bw'oba oli mugwi wa bbakuli nkugambye akasino kaba kali munda okawenjulako mpola n'okanuuna bannaye olulimi luno nga lwagenze ku musino jjukira olulimi lubaamu akabugumu kakati bw'agenda n'akukoonako wali oba owulira nga buli kimu kiri taratibu. Baagala nnyo abaagalwa mwebale kumpuliriza mwebale kusubscribinga mwebale kulaba vidiyo zange omukama abankuumire temujjangu okwo keep subscribing keep sharing and keep liking and viewing ne ka comment okanteerako gwe wena ng'oyagala kuwabula ku vidiyo eno oba ekintu kyonna kyoyagala twogereko comment section gikozese bulungi nja kuba nkuddamu niyinza okulwawo okuddamuko nga binkuttemu naye era nfuna akadde nempitamu nendaba comments zemwandekeddeko ayagala okwogerako nange privately nteeka mpandikira mu comment section enamba yange ojja kuba ogifuna twogere ekiba kikusumbuwa kyonna tukitsalira amagezi bagamba problem shared is half solved. Kale mubere bulungi bye bye. Yeah.